omumyuka wa Pulezidenti Amyuka Sekandi akkaatiriza omugaso gw'obufumbo n'ategeeza nga bw'erimu ku mpagi eziyitibwamu okuzimba eggwanga eritebenkedde. Okwogera bino abadde Kasaali mu ggombolola y'e Kabonera ku mikolo Abafumbo Rita ne Henry Mayega bano nga bazadde ba Susan Nambusi Kayanja omukozi mu kampuni ya New Vision ko bajaguliza okuweza emyaka 4 mu kkula lino. Era nja kunywererako nga bwe nkoze mu myaka 8 ate nja kusinzaawo. Emikolo gino gitandise n'ekitambiro kya mmisa ekulembeddwa mu Reverend Father Timothy Semogerere okuva mu kigo ky'ensambya mu Kampala. Sekandi ategeezezza ng'eggwanga bwe litayinza kutebenkera nga amaka gayuuga bw'atyo ne yeebaza abo abakuumye obufumbo kubanga bakola kinene mu kuteeka ettofaali ku kaweefube w'okutebenkeza eggwanga. Kubanga obufumbo ettaffaali erizimba oba amatafaali agazimba eggwanga ng'abantu bonna balagirwa okuyamba okuuma obufumbo obwengerere. Nolwekyo njagala okwebaza abantu bonna abasobodde okutuukiriza ekiragiro ekyo ekiri mu constitution. Sekandi era yeebazizza Bamayega olw'okwekuuma mu buli mbeera ne bawangula mu bufumbo n'asaba n'abalala bayigireko. Aboogezi ab'enjawulo batenderezza Bamayega okutuuka ku kkula lino lye boogeddeko ng'erijjudde okusomoozebwa. Kaakati nammwe abali wano senga mbabuuza ekibuuzo ky'abafumbo mwagala kubeera baani era mujja kagamba twagala kubeera ng'abafumbo omwami n'omukyala Mayega. Nti bw'oba ng'oseka buli kaseera ng'olina essanyu emyaka gyo gigenda nga gisalibwako. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.